Vude tukide munange twagala obuuzako omukyala amanyiddwa nga Evelyn Love ngono Evelyn Lagu naye nga wetwogera munange ali wali mu ddwaliro Nakasero era nga munange wenjogera yakubyeko ku matu embeera ye yabadde yeraliikiriza nga yakubyeko ku matu era nga gwe twasobodde okwogerako ne Kasimu n'atugamba balina ekyuma kye bamutadde mu mutima naye asobola okuba nga ategeera so katwongere omumusabira asobola okuba nga atereerera ddala mujjukire mege twabatuusako interview ez'enjawulo nga twogerako ko naye ng'agamba asaba obuyambi bwammwe musobola okugenda ku pages ez'enjawulo ziriko Evelyn Love mumuwagire mu ngeri ey'enjawulo naye nga twagala otutumirako omuntu omulala omulwadde eyatereddemukko gwe twategeddeko ye mukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago naye munnange ku lwokuna mujjukire bamutwala eri mu Aga Khan Hospital nga biwala ttaka naye naye yakubyeko ku matu era nga wenjogera embeera egendedde engulu so mumanye nti omulodi waali newankubadde tugenda mu campaign zinze mpagira kamiliyoni kyekituufu Jose Mayanja gwe mpagira nene nabira naye kyali wange so ensonga bwezito bweziri naye nga n'omukulu Sheikh Nuh Muzata naye munnange wenjogera bino naye yatereddemuko bagamba abamulabeko bagamba muno embeera yakubye ku matu embeera yazengulu katongera basabira abalwadde abo bali mu entertainment industry sokulanga ate munnange buli kimu kitambula kirya nga tugenda maaso Zawi ogamba otya munnange kyali wange yamanyiddwa nga Zawi Hassan yagenda kukuza mwana naye ensonga etogera ziyinza okuba zivudde mu just okukuza omwana nga zitandise kubeera nga ziri mu disco era nga omwami we yakoze akayimba n'omukulu amanyiddwa nga bayomwetata Olamide yes Coffee Olamide ya Coffee Olamide Coffee Coffee erinya akoze akayimba kalungi nnyo era challenge zigenda mu maaso wano mu ggwanga lya Uganda naye nga bwe twatuvudde wako katugendeko ku mawulire amala g'okucankanya omukulu amanyiddwa nga Gola Mosese we twogera munnange masanyu nga bamaze okuba bamutikkira ku weekend okubanga ye muntu omusika wa taata waabwe yafa newankubadde ebigambo bibadde binnyo ebivaayo nga biraga muno Gola Mosese ono mwana siwunzaalwa ye mu maka gano ge bamutikkiddemu obusika wabula yayagadde bwagazi kweddiza busika olw'okuba muno taata waabwe yalekawo ebyobugagga bungi okuli amataka Sedzere Kawempe gy'abeera nate mu bitundu ebyenjawulo so abafamily eno mujjuke wiki waliwo Australia break nga baagala kubanga beekalakaasa okwekalakaasa okwokuba muno bagamba Gola tasobola kubanga abasikira kubanga Golola ono si mwana wa muntu mbwe za tata waabwe so twayogeddeko ko n'abafamily olunaku lwali lwa mukaaga ekiro twayogerako ku Friday ekiro twayogerako ko n'abafamily ab'enjawulo okwali baganda be abawala n'abalenzi abaali bavuddeyo okulaba muno beekalakaasa ne batubulira kiki bagenda okuzaako naye ate olw'omukaaga munnange kyenjagala obagamba muno ye omukulu amanyiddwa nga Gola baamala okubanga bamutikkira ku lw'okubanga ye musika omujjuvu era ne bamusumika bamala omusumika nayogera ebigambo binyankulageko ku bafamily enkaayana ezigenda mu maaso kyekibakayanya ate tusobole okuba nga tukomawo namawulire malamanyo kyenyinza okugamba kyekimu kwatulabira ku TV thank you so much for watching ate atulabira ku YouTube nawe kyenyinza okugamba kyekimu yongera okusubscribinga osobola okuba nga oteeka ettafaali ku channel nda maaso nakyo baayitako ewange ku lunaku olwokusatu oba nnaku z'omwezi yali meka olwokusatu olwo naye bagamba baana bange nti muze mutegeeza okwabya olumbe naye nze sijja kubyetabamu ebyokwabya olumbe lwa muganda waffe naye ti kyemuba mukola mwali badde mukwatagana kakati waliwo bamaama baffe bali Masaka abasikira bamaama baffe benno bebansikiriza okujja kubanga bagambye mwana waffe tujjeeyo olunaku lw'enkya lwaleero naye tetwagala kujjeeyo kukola lutalo wabula tujja kuteesa tulabe ekyokukola kiki konze bamaama nga bwe mwogedde bwakuba kuteesa okonja kujja naye kuba kukwabya lumbe sijja kujja wabula tikakati bwekuba kuteesa nja kujja bano abawano ababiri okusinga Golola ne Mayambala ne bannyina kyetwebuuza sijja kugamba nti kino kyewawa
wabula tukebuuza nsonga ki lwaki bapakuka kulabika nti babyolumbe twabagamba dda mumale okutuula wamu muteese naffe nga mwe tuli tusaleewo ekyokukola ate era bo si be batambuza olumbe bali baana abakulu tukyaliwo anti ez'ettaka zezeri ekyapa kiri kyenkugambye ekyapa ekyo kyattaka yiika ziwera nga 3 yoono Mayambala taata we eyakimuwa okwewulirako ssente naye kaakati aba kifudde nnimiro nti ayagala nakukizaayo agireki ati wulireko ndowooza endala kubanga yali badde nga ebbanga liyise ekwasiddwa poliisi ndowooza mu ngeri emu oba endala okubayimiriza ensonga z'okwabyolumbe tekyabira kibi okwabyolumbe naye mu nnono yaffe tusooka okuyita mu mitendera nga tutambuza olumbe nga abakulu era ne tugamba ku emabigako nti tujja kulwabya naye tusooka tumala okwetegereza ensonga z'abaana enjuyi zombi nga saidi yeeri abaana bange bafaale abwe beeyogere balina bye bakyakusooka okuttaanya ate nga neeno bo bagamba nti balina okwaba eki olumbe awo ne tulaba nga bo abali babuusa amakyo kubanga olumbe nze kimanyi nti mu Buganda wano olumbe lutambuzibwa okuva ku Mulujja Mutuba siga paka oba oli akasobo ekibanga kyetaagisa naye kyesimanyi nti buwange gye batamuzaamu olumbe olwo okulaba nti tutuuka okuba nti balulaalika abantu tebagenda kwabya olumbe lwa mukulu waffe esebo amanya waswapawo esebo ensonga y'omusiko nza gyogerako oti abaana bagamba taata teyaleka kiraamu ate bali badulaga kibalina omusiko olwedda era kizonga lwaki bagala okwabya olumbe kigolola emusika ensonga eyo omugenzi yakibategeezako nga bataata ensonga eyo tetugimanyangako nti oba omusika nti oba yeggolola kubanga tutudde mu kiiko eziwerako nga twebuuza oba mukulu waffe alina obuwandiiko bwe yaleka oba teyaleka naye nga bukyabuze naye nga tuyinza gamba nti gundi emusika nga tewali buwandiike oba ng'ekika tekitudde kola ki kubanga mu Buganda muno oba muno yatumaza kuga nti weeronda nti nze musika otya tuyinza kweronda nti gwe muki bw'aba yeronda awo simanyi oba gola yeronda bweronze nti musika naye nga bukyatuba mu kiwo zonna twaliga nti gundi ye musika gola oba ye musika abeera ndowooza abweyagaliza ye ng'omuntu oba oli awo actually simanyi bulungi oba mululu aba muntu alina endowooza ye isibo mpanga Aaron Luboye ndi muganda w'omugenzi mukama waffe ensonga zino eziri mu nnyumba ya mukadde waffe Daniel Semuga ensonga zirimu emirerembe mingi egimu ku gyo ginyinza okujjayo emizito gy'egy'obugagga bwa mukadde waffe bwe yaleka n'okwabya olumbe ensonga ezo twaziyingiramu nga bamuzeeyi obuvunaanyizibwa bwaffe ekigambo ky'obugagga amateeka aga Kaisaali tegagaana kwabya lumbe ekirungi n'ekiriwo nti n'amateeka ag'obuwangwa nago tegagaana kwabya lumbe ebyobugagga byakwasibwa amateeka era ne tukkirizibwa ffe bamuzeeyi twabya olumbe lwa mukadde waffe olumbe lunene lwa mukadde waffe muzito bwe yali mu nsi yalina obuvunaanyizibwa
okusooka eri ffe baganda be kubanga yakwasibwa ekifundikwa kya taata waffe ate n'abeera n'obuvunaanyizibwa mu kika yali mukulu wa lunyiriri n'obuvunaanyizibwa obulala bwe tutyo twatuula nga 19 kyenjijukira mu mwezi ogwa Septemba kyali Septemba ne twekumaakuma ng'abazadde bwe tuva mu jjajjaffe mbuga ali Bukuya gye yaziikibwa ne tugamba twabye olumbe ne tukkiriziganya era ne tuwandiika ng'ennono bw'egamba ebbaluwa esaba mu kutambuza ennyimbe ng'ennono bw'eri okuva mu ssiga nga tuwandiisa ebbaluwa nti nno jjajjaffe Magunda kuba ly'essiga eritutwala tusaba okwabya olumbe luno olwa mukadde waffe. Twali mu lukiiko olwo nga 19 nja kwanguyaako kko ne tukkiriziganya n'abamalikwa abamu tibaaliwo abamu twali nabo era bwe twayisa ebbaluwa eyo ne tugiwa omu ku bamulekwa kubanga twamwesiga ng'omwana eyaliwo Golola koffe nti ebbaluwa eno gitwale mu ofeesi y'Amagunda ng'ennono bw'egamba batukkirize twabye olumbe luno. Kaakati ebbaluwa neesigala tetwagifunako kopi mu kiseera ekyo kubanga yaliko okubeerako omukono gwa ssenga w'olujja senga oyo Naalongo Nakku era omwana n'agamba nti bwe naamala okutwalira ssenga naye n'akakasa ensonga eno gye tutuuseeko ebbaluwa nja kubawako photocopies. Omwana bwe yatwala ebbaluwa kyenategeerako nti senga mu lujja muno yagissaako omukono ne tusuubira nti etambudde. Ngenda okuwulira amawulire oluvannyuma lw'ennaku ensaamusaamu nti ebbaluwa yagitwala mu ofeesi endala gye tutaamutuma. Kaakati bo ne batandika okutambuza ebintu byabwe. Ngenda okugitegeerako ne bazadde bannange nabo ne mbategeeza nti ebbaluwa yagitwala ate mu ofeesi ya mukulu jjajjaffe ow'ekika Walusimbi. Nakwata essimu ne nkubira omwana Golola ne mugamba nti ebbaluwa gye twakutumye okutwala ku ofeesi y'essiga kubanga mu nnono yaffe essiga lyabya ennyimbe era bwe limala okwabya ennyimbe ne liwa ofeesi ennene ey'ow'ekika jjajja Walusimbi. Jjajja Walusimbi n'alyoka atambuza ate n'agiteeka ewa Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka olulumbe lubanga lutambudde mu nnono. Kaakati ne muluŋŋamya koze nti nno ebbaluwa gituttemu ofeesi endala naye fuba ebbaluwa bw'obanga osobola gijje eyo gikomyewo obanga ofeesi y'Amagunda yakubuze eya jjajjaffe ow'essiga ffe tubeere nga tugyekolerako. Tegeeza nti ng'emitendera bwe gitambula fuba okwatagane ne Katikkiro w'Omutuba kubanga sitepu esooka bwe tugivaako ey'olunyiriri tuddako ofeesi ennene nga bwe tuva ku muluka ne tugenda ku ofeesi oba ku LC1 ne tugenda ku ofeesi eddako okunyweza ensonga y'ennono ey'Omutuba ne mugamba nti kwatagana ne Katikkiro w'Omutuba akongera okukuluŋŋamya. Omwana wattu oyo bambi sitegeera kiki kyamuliko ebintu ebyo teyabiwuliriza. Bagenda okuyitawo ebbanga nga bo batandise okutambuza ebintu n'ofeesi endala ey'omukulu w'ekika jjajja Walusimbi. Kati taata nga talanze nga tugize nnyo ensonga y'abaana ababiri tulaba olumbe lugenda mu maaso mwe mutudde eno gy'omuli muyinza bba amagezi ki bo olumbe lugenda mu maaso? Amagezi olumbe terunnabagenda mu maaso kubanga olumbe okugenda kwabwe mu maaso obuyinza n'obuvunaanyizibwa buvamu ffe bazadde baffe era nga bwe nkunnyonnyodde entambuza y'olumbe nga bw'ebeera
singa ekintu nga bwe twabalungamya nga bakitadde mu ofeesi entuufu singa olumbe kakati naffe tetuli mu zino endooliito era ekitukuŋŋaanyisizza wano kubanga tubagamba ebbanga ddene nti olumbe mwalukyamya ne lugenda mu ofeesi endala era njukira twatulamuko n'omulundi omulala wakati awo nga ennaku z'omwezi 26 Okitoba ne tubalungamya nga bo ate batambuza mu ofeesi endala eno kofenti nno ebbaluwa tuteeka okulumbe tukkiriza olumbe tujja kulwabya naye tulutambuze mu mitendera nga ebyobuwangwa bwe gibeera tutambuze olumbe nga tulutambuliza mu ofeesi ya Magunda essiga eritutwala kubanga yenonga bwegamba naye bo balemerayo oza lwaki balemerayo byanfuna well nyinza okubigamba bwe ntyo tetumanyi kigendererwa kyabwe naffe kubanga bamuzeeyi bwe tubanga kakati bo bateekateeka okuwalulumu nga ffe tetuliimu ani abawadde olukusa tebalutambuliza mu nnono omusika bamugjeewa nabiki byonna lumbe lwa mukadde waffe lumbe lunene wetwogera ku nsonga y'omusika waliwo omwana omu alisaidize lyagamba ye musika tewali yalonda musika tetulondanga musika ennono lwetyo si bwetambula era bo bali ku kyewaggula waabwe ensonga ezigenda mu maaso nkyamu nnyo kati bakyewaggula kakati tugenda kubateeka mu mateeka ag'emirundi ebiri ag'ennono kika ate naga Kaisaali kubanga kakati tufe ab'ekika tutudde mba muzeeyi baabwe tebatuwuliriza bafuuse bakyewaggula tugenda kuyimiriza lumbe kakati n'amateeka nago tukakutta Kaisaali kakati buli aleeta essagalizo fe tuganyibwa muzeeyi kakati amateeka aga Kaisaali gajja kubakwata kuyinza okumanyako ku byobugagga bya taatulaba olimu ennyamivu nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso wali eno zazoogerako ki ensonga eziri mu ntambuza mu lumbe luno twaziyitamu ne tuzogera ne bannaffe bano nkyamu kubanga abaana bakwata amakulu makyamu twabakadde baabwe ne batisuula ebbali ne bagenda ne beewaggula nga oluganda mpanga bw'abannyonnyodde batwala ebintu abantu awalala ne bawaggula n'abantu abo basingana mu ofiisi ne batandika okukola ebintu nga tebatutegeezesa taata waliwo ensonga esinga otabula abaana abebweyogerere ensonga y'ekyapa taata ensonga ogimanyiiko bulungi so tulambululamuko ani mutuufu ani mukyamu ku ttaka lyebweyogerere ebintu byebweyogerere biri nti ettaka eryo lyagulibwa omugenzi Ssennoga Daniel n'ateekayo amakaago amakulu agasooka maama waabwe n'abaana n'abateeka eyo era kyenamanyako nti abaana abo yabagabira ku ttaka lye eryo Magundi ono Mayambala tetutegeera ngeri ki gyeyagenda eri taata we n'amutuukirira okumuggyako ekyapa kyabali bwe yakitwala yeewolereko ensimbi ng'alina byagenda okukola byataakola ekyapa n'akigaanira era nakyo kireese obuzibu bungi nnyo mu famire bali bagamba ekyapa kyaffe kifuddize nona agamba ekyapa kooti yena esalawo naye kooti si yekimu akyaganya okukiddiza banne kale naawo nawo newagirawo ddala obutategeregana obwamaanyi n'okutuusa kakati mwene embeera Mayambala ogaanira ekyapa ky'abaana b'ebweyogerere omuwa amagezi ki amagezi ge nandimuwadde Mayambala ateekwa ekyapa ekyo akiddize abeeri be bananyini ttaka n'ekyapa kyabwe siraba nsonga lwaki ye akyekwata bwenoonya siraba nsonga ki lwaki Mayambala yeekwata ekyapa ekyo si kiki
mayambala yali yafunye wuwe taata waabwe yali abalekedde wano buwe bali nawuddako nti babagabanyaako bannaabwe naye nga teyakyogerako nti bateekwa n'okugenda okugabana ebweyogerere kiza kikola mu bukyamu essaawa eno kaakati ekyo kiri mu bukyamu bwenkyakirowooza kubanga twabawa amagezi twagezaako okuŋŋaana bazadde baabwe naye nakigaanira